bantu mwe story enegenda kwongera obbazibula amaaso. Story yono Kadaama bulijjo tubagamba bamaama biyumba battira ddala abaana, bamaama biyumba basobola okutunda bule kasitaafuna nti omuntu ayagala nsigo oba mutima asobola okutunda ye ne bamuwa ssente. Awo ne mulaba nabo bali after money. Mukwano funa akatebe otuule nkututolera story naye nsooka okubuuzaako wasuza otya wasiibye otya. Obudde bwonna vidiyo eno bwekusangiddemu mukwano okubuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi nze Magi era nga nyongera okwaniriza wano ku YouTube channel emanyikiddwa nga Magi Kyeyo Initiative. Sani eno tuyisaako ebyabankuba Kyeyo okusingira ddala ate nga tuli ku musingi ogutta Katonda era tusigamye Katonda. So mukwano obanga channel eno mukwano obanga osubscribinze tegenda kuyiwa. Okuona kagambo subscribe n'okuona nako akajjawo akalinga akade. Buli video gye nteekayo eba ekutuukako mu budde. Eno channel omulamwa gwayo kwe kulaba nga bankuba Kyeyo twekuuma ne tukomawo ewaka nga tuli balamu. Ensonga video zino nzireeta ne tuyigirako. Ekituuse ku mulala kireme kutuuka ku gwe alaba video zino. Kale tweyongereyo. Story ya mwana muwala ono Kadaama gw'olabaawo yatoloka. Kadaama ono bw'atoloka agenda ewa maama Kiyumba. Atandika okuba ng'akola agenda n'adda, n'agenda n'adda. Nga bw'obimanyi kuba bafunira emirimu. Yakomawo omwana ono n'alwala. Omwana ono bw'alwala n'alwala, maama Kiyumba ndowooza muli ng'agamba ono Kadaama nno yange nfiirako mu kiyumba kyange. Ate batya nnyo omwana yenna okufiira mu kiyumba kyabwe. Kubanga singa ofiira mu kiyumba kyabwe, mateeka balina okulekaawo omulambo gwo mu kiyumba ate ne badduka bagende bafune ekifo ekirala. Basitula kiro omulambo gwe ne baguleka mu nnyumba. Kati maama Kiyumba atya Kadaama ono mufiirako mu kiyumba. Mbu ng'akeera ng'akwata mwana tebamanyi gye yamutwala nga mulamu. Tebamanyi gye yamutwala. Kati abamunoonya be banne be yali nabo mu kitolosi tebakyamulaba. Nti wayita wiiki ne wayita wiiki ey'okubiri nga munnaabwe tebamulaba. Babuuza maama Kiyumba gundi aliwa. Maama Kiyumba tayogera, tannyonnyola mwana yamuteekawa. Tebamanyi wa gye yateeka mwana naye nga yamutwala mulamu. Olwaleero banne bamunoonya be yali nabo mu kitolosi tebamulabako. Gwe weebuuze bwe babanga omwana ono maama Kiyumba tamanyiiko mayitire ali luddawa, ng'ate maama Kiyumba mwennyini ye yakwata omwana ono n'abaako wamutwala. Naye bagezezzaako okukazakkaza maama Kiyumba omwana aliwa. Maama Kiyumba tayogera wa gye yateeka mwana. Yali mulamu nga tannafa wabula yali mulwadde. Maama Kiyumba n'atya omwana ono ayinza ofiira mu kiyumba kye. Yamutwala wa? Bakazakazizza maama Kiyumba aganye okwogera. Naye maama Kiyumba ono aweereddwamu akadde. Singa agaanira ddala okuba nti ayogera omwana waali, tugenda kuleeta ebifaananyi bye, tugenda kubidisplayinga. Gwe wenna ali mu mikono gya maama Kiyumba ono obe nga weetegeka. Gwe wenna ateekateeka ng'omukyalo ono yagenda okutolosa obe nga weetegeka. Tumuwaddemu akadde naye singa agaana okutulaga omwana wawe yamuteeka, tugenda kuba nga tumuleeta ku midiya. Olowooza omwana ono ali luddawa? Maama Kiyumba asirise. Banne bamukazakazizza. Maama Kiyumba talina kyayogera. Nina okuteebereza omwana ono wabanga teyamutwala kumutundamu nsigo na mitima, ye ne bamuwa akasente ke, ayinza okuba nga yamutwala n'amutta ye kennyini. Abo abakyala battira ddala abaana.
gw'okufiira mu kiyumba kye waakiri akukwata n'akuvuga n'agenda n'akukasuka mu nsozi gy'otasobola kutambula kuva. Jjukira omwana ono yali muwadde oba okubakwata mu malaka. Muddukireko sitole eyayita era nga maama kiyumba ono ye kennyini yali ayina sono bwe njogerako olwaleero. Waliwo maama kiyumba omulala eyali ayina Kadaama gwe yabuzaawo ne bamuteeka ku nninga. Mujjukire nnyo vidiyo ezayita nga bagenze mu nsozi mu ddungu nga bali mu kunoonya abalage wa we yateeka omwana. Do you remember that story? Naye mujjukire obuwanga obwasangibwa mu ddungu eyo. Mujjukire obwasangibwa mu ddungu eyo. Abo bonna baana abasuulibwayo. Oluusi nga nfudde, oluusi bamulaba asigaddeko kikuba mukono ne bakasuka eyo. Nga ku bba abasuulayo waliko bamaama biyumba, kuliko ne babboosi bamanyi oluusi okukwata abaana ne babafiirako mu mayumba gaabwe ne babasitula ne babasuula eyo mu malungu. Oba ne babatwala ne babattira eyo mu malungu ne baleka eyo bodo. Ennyonyi ne birya. Kyalikoleddwa n'omuwarabu. Naye ne kikolebwa n'Omunnayuganda munnaffe. Bantu mmwe abantu ababatolosa bali after money. Singa tebaali after money we yaali kutolosezza n'afuna akasente k'omuwadde ng'akutolosa. Kale ne kano kaakufunako ng'akutunze ewa boosi kuba babawa ssente. Tebaali bajjengako ssente za kusasula byakulya bye mulya. Tebaali bajjengako ssente za renti. Musasula renti ne woba omaze mu kiyumba ewa boosi wo emyezi ena nga todayo wa maama kiyumba bakuggyako ssente za renti. Balina omutema gwe bateekawo oba mitwalo 10 oba 20 eza renti. Oba osuzeewo oba tosuzeewo olina ozisasula. Kyekikulaga nti abantu abo bali after money. Osasuza otya omuntu ssente ng'emyezi egyo gyonna tozibaddeewo abadde wa boosi. Babaggyako ssente z'okulya. Okomyewo olwaleero mu kiyumba ne w'oba tenyeddeewo otuusi n'akutumya boosi omulala ku lunaku olwennyini olina okulekawo ez'okulya. Kyokka tolina ky'oliddewo. Simanyi oba ebiyumba byonna weebityo. Naye nze bino mbyogera with evidence ku baana abatoloseeko n'atuuka eyo ne bimutabukako n'ajja gye tuli nga yeetaagako obuyambi oba asaba ku magezi balitunyumiza. Abantu gye mutolokera bali after money bagenda kubatunda. Bw'oneerwazalwazamu nga towona mukwano toluwona either kutwala bakutundira eddala po babawe ssente oba okutwala bakwettirwe n'ekkuira mu kyumba kyabwe. Ebigenda mu maaso ku ludda eyo olwa bannaffe abatolosi naye nga nja kusigala mbawa update. Maama kiyumba ayogera ki? Yatulaze omwana gy'ali oba nedda? Akyasirikidde ddala? Omwana yalabise mulamu oba si mulamu? Ngenda kubanga mbawa update. Kama abankuumire tusinkane mu vidiyo ezijja.